Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kimbasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyala likinga video kati olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala we baliyita mu Luganda baliyita batya liyamba ki. Olunaku olwaleero njagadde mbalage eddagala eriyitibwa ekkajjo ly'enjovu. Ekkajjo ly'enjovu bw'etyo bwe lifaanana nga bw'oliraba. Ekkajjo ly'enjovu liba ddene, liba n'omuti nga munene okusinga ku luwaanyi nga bw'oliraba lyagala okufaanana oluwaanyi. Oluwaanyi mulumanyi bulungi nnyo, lyetegereze bulungi ddyo. Liba n'omuti nga munene okusinga ku luwaanyi ate era liba n'ebikoola ng'ebikoola bigazi okusinga ku ebyo eby'oluwaanyi. Oluwaanyi ddwo luba n'omuti nga mutini luwanvuwa naye ng'omuti mutini ate ekkajjo ly'enjovu liba n'omuti omunene n'ebikoola biba bigazi. Awo olina oddyawulira ekkajjo ly'enjovu n'oluwaanyi kati eryo liyitibwa ekkajjo ly'enjovu nga bw'oliraba. Liba n'ebikoola ebifaanaganamu eby'oluwaanyi. Ekkajjo ly'enjovu lyeryo kati eryadde likyali tto naye nga ligejjera ddala bulungi ne ligejja omuti ne gubeera munene okusingira ddala awo ddala nga bwe kugambye nti ekkajjo ly'enjovu lyo ligejja liba n'omuti nga munene ate n'ebikoola biba bigazi. Kati ekkajjo ly'enjovu ddagala nnyo. Ekkajjo ly'enjovu lijjanjaba endwadde ezisinga. Ekkajjo ly'enjovu eryo kwegamba ligenda nnyo mu ddagala eryo eddagala ery'enjawulo. Ligendera nnyo mu ddagala eddala oba tukiyite liwerekera nnyo eddagala eddala naye nga ddungi obeera oteekeddwa odditeekamu. Lijjanjaba endwadde empitirivu lwakuba olina ogattamu eddagala eddala. Endwadde okugeza lisobola bulungi nnyo okujjanjaba omulwadde wa asima. Omulwadde wa asima oddira bikoola ebyo n'ogattako n'ebikoola ebirala eby'eddagala eddala n'obyokya n'onuuna ku vvu lyabyo. Ddungi nnyo ekkajjo ly'enjovu. Ekintu ekirala lijjanjaba kabootongo bulungi naye olina okugattamu nga bwe nkugambye eddagala eddala okusobola okufuna ekyo ky'oba weetaaga naye nga ku kabootongo ddungi nnyo obeera olina oddikozesa ng'obadde ofunye eddagala eryo eryakabootongo lye bakulagiridde kati obeera olina okugattamu n'eryo ekkajjo ly'enjovu ogattamu obwennyininyini bw'olaba obwo obutemaatemamu makkati nga bwe nabutemyetemyemu. Ekintu ekya ddungi nnyo ku ssukaali wamu ne puleesha era oba ofumba eddagala lya ssukaali ne puleesha osaanidde ofune obuti obwo nga bw'olaba bwe ndikoze n'obutemaatemamu naawe n'oteekamu eryo eddagala ly'oli mu kufumba erya ssukaali kubeera nange awo nabadde nina gwe ndifumbira owa ssukaali wamu ne puleesha ng'agenda kuba nga alinywakokko nga bw'ogenda okulaba. Ekintu ekirala ddungi nnyo mu abakyala nga mulumizibwa mu ndira ly'eddagala eryo olina okukola ky'okufumba olina okugattamu n'eddagala ebika ebirala kwegamba mu ddagala lye bakulagiridde eryogenda okufumba ku nsonga ez'okulumizibwa mu ndira mu nseke olina okugattamu n'ekkajjo ly'enjovu era ogattamu ebyo ebikolo by'olaba ebyo. Tojja ddifumba lyokka nti ojjanjaba obulwadde kyetaaga ogattemu n'eddagala eddala nga bwe nabagamba nti mulimu eddagala muno mu ddagala ng'eddagala eryo tirijja kwemalirira lyokka ng'okujjanjaba obulungi olina okugattamu ekintu ekirala n'ebirala okusobola okufuna eddagala eryo nga likoleddwa wamu. Mulimu ebikolo byo nga kisobola okukola nga kyokka ng'okifumba n'onywa n'owona okugeza ng'omululuuza. Omululuuza ogwo ogulaba osobola oguyenga ng'omulwadde w'omusujja n'ogunywa n'otereera bulungi nnyo nga gw'okoze gwokka kuba gwo guba gwemalirira n'ogattamu n'eddagala eddala okugeza ng'omulwadde wa ssukaali osobola ogattamu ebikoola by'amapeera n'ogattamu ebya ovacado n'ogattamu ebikoola by'ekitaffeeri n'ogattamu otukoola otukoola tw'amapaapaali tuno tusembayo waggulu kwegamba n'oba ng'ofumbidde eddala ekintu ekirungi n'ogattamu ne kye bayita ekifumufumu kugwa omulwadde wa ssukaali n'oteekamukko n'ebyo ebikolo ebiti oteekamu buti nga 3-4 n'ofumbira wamu ng'omulwadde wa ssukaali obeera ojja kuba ogezaako okwejjanjaba obulungi ojja kuba wejjanjabye bulungi nnyo. Ekyo kiyitibwa ekkajjo ly'enjovu. Njagadde mulirabeko engeri gye lifaananamu bw'etyo bwe lifaanana nga bw'olirabye lyetegereze bulungi ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala tutunuulidde lye bayita ekkajjo ly'enjovu bw'etyo bwe lifaanana
mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kimbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Baagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.